Alright, ITV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Nkyali ne muganda wange Abdul yeekolera tuyitayita mu nsonga ezigudde mu entertainment industry in the course of the week. Mu week eno mubaddemu ebirala bingi muganda wange. Waliwo olutalo lwa Farida Nakazibwe ne Justine Nammere. Bano ababiri bakolako ku TVM. Naye oluvannyuma emyaka ng'ebiri emabega ne wasitukawo olutalo nga kigambibwa nti Farida Nakazibwe yawaayirizanga Justine Nammere nti ayagala bbaawe, aweereza bbaawe message, ebintu ebyazuuka nga tebyali bituufu, nga kigambibwa nti ate omusajja yakuleetinganga ezo account ne yeesindikira zi message nga ayagala okubuzaabuza Farida Nakazibwe. Yeah, okay, good enough. Mukitegedde nti kyaliwo ne Farida teyawaayira kutegeera waliwo omuntu w'okunenyezebwa eyali Kajiiko Nattawola omubi ennyo alowooza nti yali eyagala okulowoozesa mukazi we nti mulungi nnyo abakazi bakola ki bamuyayaanira. So weewaawo tekijjawo nti alina okwetonda. Farida yetonde olwa damages ziyakozinga ku brand endala okitegeera naye nga eyali Kajiiko Nattawola ye yali oli ne Farida teyali mukyamu okitegeera kuba bwe nsanga mu ssimu ya bba wange ne nsanga mu nze kale kangambe ya mukyala wange nsanga mu Rashida nze wadde nkwagala nnyo mukwano tunaddamu ddyo sisingana kati nga sinalowooza nti oba mukyala wange yakikola okundaga nti naye waliyo abamwagala nsooka kukyawa wadde nti muki mukyamu because nze mu ssimu nasanze mwani wadde so ne Farida tumunenye nga tukola ki lwaki tebabyesonyiwa bano bombi bakazi bakulu no. They're in the same age bracket bazaddeko abaana waliwo ekintu nga toyinza kyesonyiwa kubanga yona akulaga nti byamufiiriza bingi mu endorsements ez'enjawulo waliwo company ezaali willing okulanga naye ng'omuntu yonna gy'aba akolera esitakyagira kubanga yamuwa ekifaananyi ekibi. Ze nno ndowooza nti gunsinza aliwa bitono nkola yaffe wano mu Buganda okubeera abeetowaze singa tuzuulibwa nga ffe twali abakyamu ne Farida kwegamba bwe tuyinza okugamba yawuddisibwa yalimbibwa no byonna ebyakolebwa bw'okizuula nti wawuddisibwa noga naye mu kuwuddisibwa nakola waliwo victim eyakosebwa ennyo ate bambi mba ndowooza okusigala nga oyina emikisa mu nsi muno oyina okwetonda because nze buli wonzija wenzija akagaati buli wotta bizinesi yange nkolima kyekireetera abakyala bano abasinga betumanyi nga ab'ettutumu okudibira ku lujja. Abaana bano obalaba nti kuba ne Justine Nammere bali bamubuuza taata w'abaana be babiri naye nga tasobola mulaga mu bantu. Ogambye abakyala ab'ettutumu badibidde ku lujja kiri buli wantu mwe lwakuba nti kibanga wala lwaki ba president tebafa nti abaffe Uganda erimu abantu miliyoni 4 iba ne president omu onomanya anaafa ddi omanyi nti nabo bafa osegeera. So ekireetera mmwe bano abantu okulowooza nti badibira ku lujja lwakuba batono. So ebyatuuse ku Farida Nakazibwe tetutatuuse okudibira ku lujja kuba n'erinnya lya Saliya lyejjako ddala yakizuula nti mufere si abasoose naye ekifaananyi nga brand Farida it's a very big brand. It's a very big brand. Mwe kino nkibagamba asiiba abeera mu bufumbo oba mu relationship nga naye nga mufa ku public egenda kitwala etya bagenda kundaba batya banaye mpa abafumba ekiti mpa abafumba amagezi sibamanye nti nabuvaamu mugenda kufiira mu bufumbo eyo gye muli nga mwagala okusanyusa ababalaba nti mulyoke
Osegeera kigasaki okubeera ku TV no jango fakinze smile nenga bodayo wakoba maziga nga n'omwami wo abula kujjanga ayambadde bunnika bw'abakazi bava nabo mu lodge. Mwe lwakuba nti bano abantu mubalabanga bamaanyi mwagala batwala nga bamalayika tibalina kuba batuukirivu. Munnange nabo bantu ba bulijjo, balina omusaayi, balina feelings. Bw'omukola ekikyamu naye akola ki? Akosebwa. Mulekerawo okugamba nti bano abantu abatutumufu badibira ku lujja. Badibira ku lujja. Oba abasajja babatya. Bantu bangi munnange abadibira ku lujja. Ne Juliana neyo gye muli ewamu. Bamujjekka. Aggo tunula woosula wonna. Tewaliwo kumpi awo bazaalira ku lujja. Ne lwakuba nti bo tetubamanyi. Nga bwe nakuwadde ekyokulabirako olinagamba nti bapulezidenti tebafa. Bawangala nnyo bakaddiwa. Wammwe ku kyalo mulinayo abakadde bameka. Ne lwakuba bo tetukola ki? Tetubamanyi. Kyekyo ekibalowoozesa nti bannakazibwe tebafumbirwa, ba Spice Diana baani ba Angela Katatumba, bano ba Spice baana bato, abantu bonna tebafumbirwa. Twogera ku bakuze mu myaka ba Angela Katatumba, ba Juliana Kanyomozi, anti bo tebagala ku Desire Luzinda. Bo bakimanyi nti public bagiguza music si image. Bashiba Kalungi, public bagiguza music bagwawo baba tebakyalina kyebagamba abantu. Si bulamu bwabwe bwonna tibalina bwa public ejja kudimanda. Mulimu abaguziza audience music ate ne mu bufumbo ne babeerayo nga Lutaya ne mukazi si kibi kirungi bwe bakikoze bantu naye tebakikoze lwa abantu bakikoze lwa kukkaanya okuba wakati w'abafumbo abameka. Si kusanyusa bantu nti Irene banamuwulira batya nti yanobye wa Lutaya. Era Lutaya amukola bulungi ate ne weesanga ne Irene yabuulirirwa bulungi. Osegeera naye kati abaana abamu abayimbi olusi ne bamama babwe si bafumbo. Osegeera kati tojja munyikiririza mu bufumbo. Abakoppa abazungu nti ne baserebwa abasinga ebweru obufumbo tebatera. It's not about being a celebrity. Tekiri ku ekyo, kiri ku mutuufu. Bw'oba omufunyi teri ataali yagadde kusula na muntu mu buliri bwe. Nga ozezza emyaka egyo. Yes, singa omuntu oyo abanga amuwa emirembe. Buli muntu yali yagadde okwekyusa nga yekyusa akwata ku munne. Naye sebo oyinza okusula n'omuntu ng'akwokyanga kisaanyi ng'olinga asuze ku ssigi. Yes, ntegeeza olw'ebikolwa bye. Ng'otudde ku ccupa ntemeko. Omanyi eccupa entemeko? Encupa enjatiki ne bagamba gituuleko nga gwe ye muntu gw'okola ki? Gw'osula naye oba olina otaasamanga obulamu ogambe nti oba osanga obufumbo bw'abalala si bwange n'olinya ku kyawakati. So ne Farida Nakazibwe yeetaasa ku ccupa ya ssaayi. Yes, kafere mufere. Lwaki abavubuka ennaku zino beefuula kye batali? Lwaki balowooza nti bw'ogenda ku muwala n'omugamba omanyi ndi kata nkola ku kisaawe oba ndi asikaali munnange ndi Uganda ndi musomesa nkola mu woteeri? Lwaki tebaagala nnyo kwogera kituufu kye bali? Anti asooka kupima kikyoyagala. Era kino nkigamba abawala mmwe abasiiba b'esudia migawdeninga nti mwagala abasajja abalina class, abasajja professional badokita biki. Kyangu nnyo ebyo bintu tubyambala. Njagenda ngambe Dr. Muzanja zikaako ku majombo we muganda wange ku majoloberago nesala ngende nkwane ka Spice kangambye kagalani Dr. So yagala omuntu gw'olina okwagala oba omuntu akwagala profession ye osobola ogimuteeka mupola nti naye yekolera saagala musajja atakola ki atalina masters then nenkirowoozaako oba nzirayo okukola ki okusoma naye gwe buli lwondaga nti oyagala dokita nja kujja mu kifaananyi kyaki
cha doctor nzindi na all of my dear Miliquest Camille zindi na all surviving gira buli wa people power NRM everywhere you go ekifaananyi mwoyagala mbeere mwe nnina okujjira embeera mwe okusinziira ku mbeera y'obudde mwembandi kyekifaananyi kyenkola ki so nammwe abakyala bali eyo si ba celebrity bokka mulekeraawo okulaga nti oba mwagala basajja bakika kino because on that note it takes us back to ono muwala waffe eyakajja eyakazala bamuyitaani Chosen Becky Chosen Becky alina bbawe gwe yayagadde tuyinza okugamba nti Dictator Amir oyinza okugamba nti bonna obulamu batandika butandiike naye yayagadde omulenzi we era ensi yabutikiddwa enkyukwe bwe bazudde bba wa Chosen Becky babadde basuubira ki bazaalidde wamu ne Juliana naye ng'oli tebamwogerako buli omu yagala okumanya yazadde mu Juliana naye bwe balabye bba wa Chosen Becky taata w'omwana we ane bagamba kibulamu lwaki abantu bo balowooza nti bw'obeera serebo olina kwagala serebo oba muntu w'amaanyi nnyo kubanga Dictator Amir tuyinza okugamba is an upcoming blogger tanabuutikira nsi being a blogger si mulimu tojja muyita an upcoming blogger tumuyite muvubuka muto ali mu myaka gye gimu nejja Chosen Becky bonna batandika kutandisa obulamu naye nga teri kintu kinyumanga bugagga bwe wakolerera teri kintu kinyumanga kuyingira mu nyumba ng'okimanyi tewali mukazi agivaamu teri kintu kinyumanga kuyingira mu nyumba ng'okimanyi wagendanga nebbaawo okunoonyeza agula plot mumanyi lwaki Lutaya ne Irene tebayinza kwekyawa batandika baavu bonna ne bagaggawala nga baki bali wamu naye era olabye obufumbo kati ng'obwaba Farid oba bwabani ebintu ebibaamu abisookamu n'okutomera wabaawo omuntu eyagololeranga omusajja oyo gw'otinka naye engoye agenda anoonye ssente era n'amuwa omukisa ku makya nti tata w'abaana bitambule omuntu eyafukamiranga n'asabira bbaawo omunaku kakati ate munnange gwe bw'ova eri nojja ososerera enjala zo mu ntuuyo za muno abantu bakolima. Alright, thank you so much. Chosen Becky ne Dictator Amir tubatumiddeko tubagala nnyo tubagaliza buwanguzi. We pray to God so that he blesses your family. Mubeere bulungi nammwe mukole ssente muzifune enkya lunaku lwa Idi oli musiraamu muganda wange n'abasiraamu abalala Idi Mubaraka ne Aaron Bobo no camera Idi Mubaraka everybody Ugandan is in Uganda, Ugandan is in diaspora, abali mu Asia, abali mu Europe, abali South Africa. Happy Idi Mubaraka. Idi esose okubanga eri mu lockdown abantu babeera waka basalira waka buli kimu bakikolera waka okunyigirizibwa kwa maanyi naye katusabe Allah aberenga atutaasa nga atukulembera embeera gye tuyitamu tusobole okulaba nti mu weeks ebbiri ze bagambye embeera bw'eneetereeramu inshallah tulabe ng'ebintu biddamu okutambula nga bw'ina okutambula. What the XP is my name, Aaron Bobo no camera. Thank you so much for watching.